Ekiwuugulu kya bulabe kyokka ekiwuugulu kitonde. Ekirala mpabaana wa bulabe kyokka mpabaana mutonde. Ekirala embizzi ya bulabe kyokka embizzi ntonde. Ekirala namunyeenye wa bulabe kyokka namunyeenye nakyo kitonde. Ekirala ennyama ya bulabe kyokka ate ennyama tugirya. Ekirala enseenene za bulabe kyokka tetuzirya. Akati njagala tulabe ku bintu bino n'amakulu gaabyo era obulabe bwabyo buli ludda wa? Singa ofuna obubaka nga bulimu ekiwuugulu, ng'olaba ekiwuugulu, oba singa ekiwuugulu kiba kijja nnyo ewuwo, tugambe nga waliwo omuti naye nga kikaabirawo nnyo, ebiseera ebisinga obungi wabaawo omuntu mu famire yammwe agenda okuseerera oba tukiyite okufa. Ekiwuugulu tekifiiriza nsimbi, ekiwuugulu tekitta mirimo, wabula ekiwuugulu kibika. Era ekiwuugulu kituddemu obutalabika obutudde mu malayika eggyamu emyoyo gy'abantu mu kitundutundu eky'ejjembe. Okitegedde? Ekiwuugulu kimu ku batume ba Walumbe oba tukiyite nti obubonero obwa Walumbe. Waliwo ejjembe lye tuyita kawuugulu. Ejjembe kawuugulu lya kyama era teritera kujja ku mitwe. Era kizibu okusanga omuntu wano ku mutwe gwe n'alinyibwako ejjembe kawuugulu. Kiringa bw'onoolaba zi gavumenti mu nsi ez'enjawulo bwe ziba ne safe houses n'obutalabika buyina safe security oba ebyobulabe bitamanyikiddwa. Ng'oggyeko empewo enzadde ze tumanyi awo noga nti jjajja ddungu, jjajja mukasa oba ejjembe lubowa, jjembe namuzinda, kiraalire. Okitegedde? Empewo ze tumanyidde ddala obulungi nga n'omwana omuto asobola okuga nti jjajja kalondoozi. Kyokka waliyo amayembe go agatamanyikiddwa nga ne ku mutwe tegaggyako kyokka ng'ate weegali era nga gayita n'amayembe ge tumanyidde ddala obulungi ag'ejjenjeero. Ejjembe lya kawuugulu batono nnyo wano abalimanyi. Waliwo ejjembe lye tuyita erya nkambo, nkambo jjembe, abamu nno bagamba mbu mulongo. Okitegedde? Abantu nno nabo nno babuyabuya. Bantu oba abantu ebintu bino babimanya kubiggya wa? Oba babikoppa bukoppi ti nkambo mulongo, nkambo mulongo wa Kabaka Bulamu. Abamu nno bakitaputa bwe batyo, ekyo kikyamu. Nkambo jjembe, okitegedde, erya Kabaka Bulamu. Era bw'oba weeyolekerwa nnyo mu birooto byo akanyonyi ke bayita enkambo. Enkambo kanyonyi kaba kaddugavu, kaba kagala okufaanana nga bw'olaba Namugala. So akanyonyi ako kayigganya nnyo ebyayo bino ebiri enkoko oba bikaamusungusungu n'ebyayo ebirala. Akanyonyi ako kabiyigganya nnyo bwe bibeera ku muti, era akanyonyi ako kakambwe nnyo naddala bwe kaba kazaalidde, ke kayitibwa enkambo. Singa oloota akanyonyi ako, ejjembe lya nkambo liba likubanja. Kitegedde? Era mu kitundutundu ekyo osobola okulooteramu ekinyonyi kye bayita ekiwuugulu. Buli oloota ekinyonyi kye bayita ekiwuugulu, ebiseera ebisinga obungi obeera olamuzibwa. Gwe bw'oba tolamuzibwa, wabeerawo abalamuzibwa naye nga ba musaayi gwo. Bwe bataba baaluganda
aba mwanawo. Ekiwuugulu kibika ate ekiwuugulu tekirimba. Okitegere tekirimba. Ekiwuugulu kisobola okugwa ku muti gwo awaka naye nga kiranga muntu wa ku kyalo. Ekiwuugulu tekigendera awo. Ekiwuugulu bwe kikaabira ebbanga awantu tewabula muntu yenna afa. Bw'atafa mu nnyumba yo ggwe ku muti kwe kikaabira wakiri afa ku kyalo. Ekiwuugulu tekimanyikiddwako bukakafu nti kiba kibika muntu wa muti ogwo kwe kiba kigudde, era tekimanyikiddwako bukakafu nti ekiwuugulu bwe kigwa ewantu kiba kibika wa ku kyalo oba wa luganda luggwe nannyini muti. Wabula ekiwuugulu buli lw'okirabako kiba kibanja byakyo, kiba kyagala kulya muntu. Ekiwuugulu kituddemu empewo etalabika oba kituddemu omwoyo ogusinga obukambwe ate oguteegayirirwa. Kyokka ekiwuugulu kitonde, wandibadde ogaa nti kati byo bibeerewa era birina kuba ku muti. Bw'osanga ow'eddiini n'akugaa nti tuggyeeko, okitegedde, nabyo bitonde kati byo bibeerewa. Bwe bagambyeko buli w'okiraba kyo tekikaabako. B'eb'eddiini, ow'eddiini bw'omugamba nti mpabaana si kinyonyi kirungi, ajja kugamba kati baabitondera ki? Kati byo kati bikaabe mu Luswayiri era bwe birina okukaaba. Ow'eddiini ajja kugamba nti okukweraguza tuggyeeko. Okitegedde? Era waliwo abantu abamu abafudde ebintu ebitategeerekeka, naddala abantu abasoma amadiini abo, bagwibwako ebizibu eby'enjawulo. Mukama bw'ayagadde teri kijja, Katonda si bw'asazeewo. Batambulira nnyo mu bubuyabuya, ne bakuwa ebyokulabirako, ne bagaa gundi nga yafa, ggwe ensooli gyebeerako, badde era naawe ojja kufa. Kakati buli kintu ekijja Katonda bw'aba ageze. B'eb'eddiini, okitegedde nti teri kijja nga si ntuuko zaakyo. B'eb'eddiini. Kyokka ate mu nnono tugamba nti eriyo abantu abateefiira. Okitegedde? Mu nnono tugamba nti eriyo abantu abateefiira, okugeza nga mu nnyumba bwe munaalumbibwa omuteego, ono n'afa n'oli n'afa n'oli n'afa, jjajjammwe yafa, kitammwe n'afa, baganda bammwe, kitammwe omuto omulala, ow'emmanga eri ne ssengammwe, abantu bonna ne basirika mu famire. Oŋŋamba nti entuuko zaalonzeeyo ennyumba eno. Okitegedde? Kakati abantu bwe bamala okufa ate nkya ne muwulirayo omwoyo oba empewo ne gulinnya ku mutwe gw'omulala ne gugamba mutuwe ebyaffe, mujja kufa muggweewo. Kati ng'onnimba nti ezo ntuuko. Waliwo ebintu ebimu nga byetaaga kumanya. Lwaki omuntu amala okufa mu kika oba akisidenti, n'omulala n'alwala ebintu ebitategeerekeka, n'omulala n'alwala olukonvuba, ne wabaawo olubaale n'ajja n'alinnya ku mutwe n'akinagguka n'agamba mutuwe ebyaffe muwone okufa obubi. Temunnaba, mwatusuula, tuli ku ttale. Kati mwe mulowooza musobola okubeera emirembe nga naffe tuli ku ttale? Kakati omuntu enkya ng'afuna akisidenti ng'ogamba nti ntuuko ze. Eddiini yabuguyaza abantu era abantu abasinga bafiiriddwa ebintu ebyabwe, bafiirwa obulamu, naye nga baga nti teri kijja nga Katonda tategese. Katonda gwe mwesibako mmwe abantu b'ensi ababuyabuya, Katonda gwe mwesibako. Teri ssaala omuntu omulamu gy'asaba ne tuka Katonda butereevu. Ky'olaba ku nsi kye kiri mu butalabika. Teri muntu asinzira ku kyalo n'akubira Museveni ssimu. Teri muntu asinzira ku kyalo n'ayogera ne Museveni. Teri muntu asinzira mu kyalo n'alinnya booda ye oba takisi naga nti ngenze kulaba Museveni. Okulaba Museveni osobola okuyita mu bantu abawerako, okugeza okyayinza okgendako ku LC n'ofuna ebbaluwa ya chairman, n'ogenda ku LC 5 n'ogenda ewa RDC. Ndowooza oli amatabi g'ogenda oyitamu. Tosobola kulaba Kabaka Muwenda Mutebi era okutuuka ku Kabaka Ronald Muwenda Mutebi waliwo abantu b'oyitamu abatuusa eddoboozi oba amawulire nti ssebo Kabaka, waliwo omuntu gwe tusuubira ayagala okukulaba.
kyolaba mu buliwo kyekiri ne butalabika. Empewo etteeka lyazo oba enneeyisa y'obwempewo, teri muntu afukamira ng'asaba ssaala ne zituuka ku oyo gw'ayagala. Essaala ziyita mu mayengo ag'enjawulo. Ebigambo by'omuntu ng'asaba lubaale oba ng'asaba empewo biyita mu siteepusi nga 4. Okugeza, bw'oba osaba essaala ng'oli ku kyoto kya lubaale oba mu kibbo kya lubaale oba mu nsawo oba ekintu kyonna ky'oli mu kukola, ebigambo by'osaba bisooka ku muzimu gwo. Okitegedde? Omuzimu ne gulisiivinga okusaba kwo, omuzimu ne gutambula ne gutuuka ku musirikale. Omusirikale kye kitundu ky'amayembe. Ne gusaba omusirikale okulaba ku mukulu eyeetaaga okulabibwa. Omusirikale n'akulembera bulungi nnyo omuzimu. Okitegedde? Ne bagenda ew'omusambwa gwonna ogukola ku bya security, oyo Kiwanuka. Okitegedde? Kiwanuka n'ejjembe ne bakulemberamu omuzimu guno, ne bagenda ewa Beene oba Kabaka. Ayinza okuba Kabaka Ndawula, ayinza okuba Kabaka Mukasa, ayinza okuba Kabaka Bulamu. Teri muntu kino nkiddamu. Omanyi, abantu bampakanya nnyo ne bagamba Mulangira ebyabijjawa. Ebintu bye njogera si byajjo. Ebintu bye njogera bya myaka mingi. Oli wa ddembe okubiwuliriza oba obutabiwuliriza. Naye ffe ekikulu kasa tubeera nti tukoze ekyo ekyatuleeta era tukoze ekyo kye tuteekeddwa okukola. Ffe ekikulu kasa tubasomesa. Awuliriza ng'awuliriza, atayagala kuwuliriza ng'akireka. Kubanga okitegedde? Akati teri muntu wansi w'enjuba wano ayogera kigambo ng'akisaba ne kituuka ku Mutonzi. Okitegedde? Nkiddamu. Teri muntu wansi w'enjuba wano afukamira oba mu kyaki oba mu ssabo oba mu muzikiti essaala z'asabye ne zituuka ku Katonda. Taliiyo. Mu buwangwa n'ennono Katonda bwe yali atonda ensi, omuzadde gwe yawa eddaala erisooka ku ebyo ebitonde ebizaaliddwa omuzadde nti omwana gw'ozaalanga omundaganga, omwana gw'ozaalanga aliyitamu ggwe okummanya. Okitegedde? Atalita kitaawe ne nnyina talimmanya. Amagezi mwe gasookera ly'ekkubo. Akantu nkaddamu emirundi mingi. Ly'ekkubo okummanya. Bw'atyo Mukama bw'ayogera. Kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Yawa omuzadde obuyinza n'amala. Okitegedde? Ly'ekkubo okummanya. Okitegedde? Ntumiddeko nnyo abantu abafukamira mu kyaki oba mu mizikiti oba mu masabo ne mulowooza nti bye musaba bigenda butereevu gye mubisaba. Mbatumiddeko nnyo nti bw'ofukamira olabika oyogera ne lubaale butereevu, bw'ofukamira olabika oyogera ne Katonda. Okitegedde? Okutuuka ku Katonda, ebigambo bye tulajjana nga tusaba mu buli ssinzizo lyonna ly'olimu biyina gye byekoona. Oba oli musabi oba oli musomi. Okitegedde? Kaakati ebintu ebimu muyina okubyegendereza era muyina okubikwata butiribiri n'okwekenneenya ate n'okwefumiitirizanga ennyo ku bintu ebisinga obungi.
okitegedde kale mbadde nandase katuddeyo ku mulamwa ekiwuugulu buli lwe kiba nga kigwa ewuwo kabaka baakubanja tolindanga mbeera kusajjuka tolindanga kufuna buzibu otambule ku basawo waliwo ebintu byotalina kulinda nga bituuse mu bulamu bwo naye nga wabiwulirako wabula bw'oba wamanya ekintu kye bakikola batya mubikolenga abantu abasinga bandibadde tebenjeera nnyo ku basawo mu butamanya singa abantu babeera bamanyi buli kimu n'amakulu gaakyo bandibadde batambulanga nnyo ku basawo nga bagenderedde ekintu kye bamanyi era nga bagenze bakimale okitegere naye abantu abasinga obungi balinda kulwala balinda kufuna buzibu balinda kubasiba mu makomera okitegedde balinda kubabba balinda bizinesi kumala kusaanawo n'alyoka ajjukira okutambula olugero luli ndukomeza mu kkubo olw'ensonga nti ebyokunnyonnyolako byabadde bingi kuba waliwo akagero ke nkomeza mu kkubo naye kakomezawo mu bugenderevu kubanga ebyokunnyonnyolako bingi era kati bye bino byentandise ekiwuugulu oba olina omukisa ogukiraba ewuwo oba ku ddirisa lyo nga kyekoona ku nnyumba yo noonya kabaka omubikki abasawo bangi wansi w'enjuba wano era mu nsi Uganda mu Buganda okutwaliza awamu munoonyereze ku basawo ab'amazima abalumirirwa omulala bw'ogenda ng'oloota ekiwuugulu akuyamba akugambye nti bikka kabaka abasawo abamu beeyagaliza bokka bw'onoogenda mu mbuga ye nga kabaka akuluma ajja kukutwala ewantu w'ayina akantu w'ayina ekibuga ekiddugavu agambye tubikkire wano kabaka nze namutereeza kabaka w'amawanga taggwa bw'atyo buli muntu atereeza kabaka abaamutereezezza mu bubwe abatamutereerezza balala wabula ekyenjawulo nti omuntu asobola okujja n'afukamira ku kabaka ng'amusanze mu mbuga yonna n'abako ebintu ebikyukamu okitegedde kakati ekiwuugulu bw'okirabanga ewuwo noonya engeri gy'obikkamu kabaka noonya bassenkulu bakukulembere ogenda obikke kabaka nga tonnaba kuyita birala kijja kujjanga ku nnyumba yo nga waliwo obubonero bukireese embwa tekyama weetabanja okitegedde mali ndowooza okunyuba ku kataaba mala okunywa ku kataaba wano manya akataaba bannaaye nako nno kawooma kuba kawooma ng'ebiki waliwo ebintu bibatera okugamba ebiwoomu oba bibeera biki byerabidde embwa tekyama weetabanja bw'olabanga embwa ekuwunyako omanya bw'olaba bakuzina embwa bwe tugenda mu bikomera by'abagagga nejja nekuyitaayitako seezo wabula bw'olabanga embwa ekukolako omukwano nejja neyeba kawooli olunaku olutali lumu embwa tegenda weetabanja omanya nti dungu akubanja okitegedde yembwa akati ekiwuugulu tekigwa bwe kitabanja mpabaana tagwa waatabanja namunyonyi tagenda waatabanja kyokka byonna bitegeeza ekintu kimu mubikke kabaka nga mulabye embeera bwe zityo nga temulinze kumala kufuna bizibu mubikke kabaka bwe muba mweyolekerwa nnyo zimpaabaana waliwo mpaabaana ezigwa ennyo ku mabaati g'abantu waggulu ku nju ezimu zigwa mu nsuku zaabwe naye nga ne neighbour alina olusuku naye nga zo zaagala wuwo ezimu zibeera ku miti emiwanvu egibeera
mu nsuku zaffe. Mpabaana ng'erinnya lyayo bw'oliwulira nti mpabaana kinyonyi kya Kabaka. Buli bwe kijjewo ne kikabirawo nti mpabaana, ku baana b'olina omusanvu oyinza okuwangazaako abaana nga bana. Okay. Kino akamindi kakyagaanye okukwata. Akamindi kakyagaanye okukwata. Nsomesa nno ndalya. Nsomesa ndalya. Waliwo olimba bayimba ejjajja mu kasambu adaala. Nange nsomesa ndalya. Oba okudalya kwe kutya? Oba kulatta? N'abantu b'edda baalina ebigambo gamba eby'engeri okudalya. Addalya buddalya ndowooza kwewuulira. Noonyiza omukadde n'ayomba n'agamba saagala kunzija minoko. Buuza abantu bano oba gy'emize oba egy'obusungu. Saagala kunzija minoko. Bakadde abeerawo mu myaka 80-85 awo be boogera batyo. Olaba okufoolinga, omukadde atuuka n'akula n'aga nti okufoolinga. Okay. Akati mu mbeera eyo kambe kataaba. Mu mbeera eyo nga weeyolekerwa mpabaana, ekiwuugulu, namunyeenye, noonya engeri gy'obikkamu Kabaka bulamu. Kabaka bulamu olina okugula olubugo oluddugavu, olubugo olumyufu n'olubugo olweru. Okitegedde? N'ogula amalwa amafumu 3, engoye ezibikkamu amannabinene engoye 2 eza tropical. Zino engoye ziba maduuka ge basala engoye mu mita ezizimba zitungiramu engoye z'abaana b'amasomero bwe bityo. Engoye ekika kya tropical mita 3 oluddugavu n'olweru bibikkamu amannabinene. Olina okutwala enkumbi eŋŋanda, olina okutwala embazzi eŋŋanda. Kumbi eŋŋanda Kabaka w'atambulira ne musisi mutenza ggulu. Enkumbi eŋŋanda etegeeza okusisimulayo oba okusimula emyoyo gy'abajjajjaabo egiri ewala. Okay. Okay. Kataaba naye kanfuukidde ekizibu. Kataaba kanfuukidde ekizibu. Embazzi, eŋŋanda, engoye z'amu mannabinene 2. Kambiddemu buto. Gwe yeerokerwa ebintu ebyo, namunyeenye, oloota ennyama. Ennyama etegeeza bafu. Enseenene zitegeeza bafu. Namunyeenye ategeeza bafu. Mpabaana ategeeza bafu. Ekiwuugulu kitegeeza bafu. Okuloota ebinnya kutegeeza bafu. Muba mugenda kukendeezebwako. Ne bwe mulabuka tekibaawo. Funa olubugo oluddugavu, olubugo olumyufu n'olweru.
ebyo bibikka kabaka. Mu kubikka kabaka oyongerezaako amafumu 3 aga kabaka. Mu kubikka kabaka otikako enkumbi eŋŋanda n'embazzi eŋŋanda. Enkumbi eŋŋanda tubagambye kasimo, wakati kabaka watambulira ne musisimu tenzaggulu. Yasisimula ebyalema omuli ebyama bya bajjajjaabo. Ke kasimo. Ate akasimo kalanyizibwa tekulwa bajjajjange neewaddeyo okulima olubimbi okuluggusa kuba enkumbi gye baakozesanga. Embazzi eŋŋanda baba bagiraamiriza ng'obikka. Nsaba okunjasizaasiza enkonge eziri mu kkubo lyange n'emiti egiri mu kkubo lyange n'emisanvu. Kakati abano teyagaanye okukwata. Aha, bannange aba yagaanye okukwata. Lwankole ntya? Kuba taaba bw'atali mpulira amagezi galinga agagenda. Okitegedde eky'omukisa omulungi kati ku luno alina okukwata. Kakati tubadde ku mbazzi eŋŋanda eranyizibwa nti okunjasizaasizaawo enkonge emisanvu ebiri mu kkubo lyange ye mbazzi eŋŋanda. Ensaka y'amalwa bagiraamiriza nti ensaka nsakirizi. Nsaba okunsakirira ekyokulya n'ekyokunywa. Ngireese ng'ejjudde buggule nga mulimu amalwa. Amalwa malwanirizi, amalwa gava mu kalo, akalo ke kaakuleeta ku nsi. Ayi kabaka bulamu. Era akalo kano nkomyewo ku lubereberye lwo ng'okka ku nsi kuba kaali kalo akaakuleeta ku nsi nange nkaleese ng'ekyokunywa kye ekyamalwa nsaba kulwanirirwa. Enseke 2 zibaako obutimba n'oziteeka mu nsaka. N'ogamba nti nsaba okunzigirawo abasekeeterezi bonna kuba omuntu ali mu Walubaale abaana bamusekeeterera bangi. Aba n'olutwe, okumulimiriranga ku mirimu egy'enjawulo, kumukolangako effujjo n'okumunyoomanga n'omuntu ataliimu abamanyiira ggwe. Kati enseke zino ziranyizibwa nti nsaba okunzigirawo abasekeeterezi mu bulamu bwange ne mu kkubo gye ntambulira. Okitegedde ekoledde nno kati. Amagezi mpulira gazze. Gamba munno nti amagezi gazze. Okitegedde? Naye abalokole balina engeri gye bazannyira ku bannaabwe gy'obeera bulijjo sirina magezi. Okitegedde? Kubira Mukama mu ngalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Naye okiraba nti bafuula abantu ababuyabuya. Nagenza okujja nga sirina magezi. Abanga agamba nti gazze ku olwo. Okitegedde? Kakati ebyo ng'obiteekawo ewa kabaka ng'omubikka Walumbe. Kugambye olubugo oluddugavu, tamanyi kubisa olubugo luno oluddugavu nsaba onzigirewo ekizikiza mu bulamu bwange. Sikomyeko ne ndeeta olubugo olumyufu nkusaba obweyimirize eri jjajjange muzimu era nkusaba okusumulula emizimu gyaffe oba emizimu gyange kyekindeese okukubikkako olubugo luno olumyufu. Nkusaba ositukire mu bw'emizimu odde ne bajjajjange bennoonya oba bajjajjange abazadde abaabanga ab'emirembe
emyoyo emirungi. Kusaba oleme kunteera myoyo mibi, kusaba onteera emyoyo emirungi egy'abajjajjange abazadde. Nolako olubugo olweru kamange nsaba oddire mu bw'ekitangaala ne bajjajjange basitukire mu bw'ekitangaala. Okwo kwe kubikka kabaka. Tuddako maama Nabinene olugoye tropico olweru, olugoye tropico oluddugavu mita 3 kyokka Nabinene singa abeera yakuloosa gomesi ezo tozitwala engoye, awo otwala gomesi erimu ebyeru n'ebiddugavu ng'erimu ekikooyi n'ekiwuzi ekyesibizibwa n'omudalizo n'amapeesa ebafuulu. Singa Nabinene aba akuloosanga ng'ali bwereere omulaba obusolo biki, awo gomesi eyo oyina n'okutwalira mu ppeti n'akawale k'omunda era no eba fuulu mubisi obwereere, kuba n'akasolo kw'olaba ke kayitabira ebitundu ebisinga obungi ku muntu kubako kayitibwa omukazi. Kitegeeza eno yonna waggulu bbode, akasolo ye mukazi yenna alongo. Awo banga obadde abusolo bulaba bakwebambira bakunamira bakwebajjulira, awo otwala gomesi empale beerina okubaako ne peti. Era n'ogamba maama nkubisa obwereere bwo, kusaba onziriza amaka, onziriza essanyu ezzadde. Omukyala n'antegeera bwe tunaayogera olulimi olumu. Ewa maama Nabinene osobola era bw'oba obikka ogenda n'entungo n'obulo, ebijanjaalo, kyosiga kyokungula, ne bakuteera ebintu ebyo mu kabbo n'obisiga ng'ogenda ogaa nti nsize ensigo zino ku ttaka eggimu nsaba zimeruke n'ensonga zange zimeruke. Entungo ze zitungirira nsaba okutungirira ensonga zange we saamanya we zaataaguukira. Ku lw'obulo buno bwe bulongoosa, nsaba bulongoosa obulamu bwange. Ku lw'ebijanjalo bino eri bamaama bannaalongoosa bukakkanya obusungu, nsaba amaka ageeyagaza, amaka amalungi ezadde eddamu, obulamu n'obuwangaazi. N'osiga. Bw'omala okusiga era ewa Nabinene we wamu, oba olina okuteekawo akambe akaganda ak'ekiti ekiddugavu, kuba maama Nabinene yenna bitaka, yayogera n'emizimu emikyala. Oba olina okusaba akambe ak'ekiti ekiddugavu ng'oli mukyala. Noga nkusaba okunteera jjajjange nannyini nsonga, muzimu omuzadde. Bw'omala n'oteekawo olusolobyo. Olusolobyo abamu bakiyita ekiwabyo, kyokka bw'oba oli mu nnono ng'olina by'oteekerera tebakiyita kiwabyo. Ate awo kiba kigenda kukuwabya, bakiyita olusolobyo, olusolobyo ebiri ewala. Olusolobyo olwo bw'olugula, bw'ogenda ettanda okubikka, ofuna omuntu n'akufunirawo muti ogugendamu. Naddala emizimu gyakubula, lubaala abuze aganya okutereera, gy'ova ne gy'odda tomanyiiyo. Okitegedde? Kakati olusolobyo lwe lusolobyo ebiri ewala, lufaanaganako omuntu anaaba ekiboga ekimera ku muti, kuba kiyitibwa omulangira, kiyitibwa empenduzo, kiyitibwa ekiri ewala, mpenduzo y'ekiwendulayo, kubeera bakinogesaayo muti. Kakati n'olusolobyo luno we luli, era lukola ng'ekimera ekyo. Baluteekawo omuti nga muwanvu, kongera muti sayizi gy'okwata ng'osalira ekitooke. Noga nti luno lwe lusolobyo, olusolobyo ebiri ewala. Ayi maama Nabinene, nkusaba okunteera emizimu gy'abajjajjange, kuba taata Kabaka bulamu atambula n'emizimu gyonna emisajja, maama Nabinene n'atambula n'emizimu emikyala. Okitegedde? Akati mu mbeera eyo ewa Nabinene tumazeewo.
n'obikka abaana abalongo amabala 4, ebbala erimu lya kyenvu mbwa musoke musookebwa. Nsaba ebyengera mu nsonga zino ez'abajjajjange, ate nsaba okunneeyimirira eri musoke jjajjaffe asobole okuntuusa mbwa Ssewamala Musoke. Mu kitundu eky'obulongo ekimmanjibwa, nsaba obweyimirize sobole okutuukiriza awamu n'obusobozi n'obuvumu. N'obikka olugoye olwa kyenvu n'ozzaako olugoye olumyufu, oga nsaba obweyimirize mu langi eno emmyufu Jjajjaffe Kiwanuka. Abaana abalongo nsaba munzikakkanyiza obusungu nga muntuusiriza eddoboozi eri Jjajjaffe Kiwanuka, n'ozzaako olugoye olwa green kiragala, oga nti mu bwemirembe mwensinzidde okukoola abaana abalongo, nsaba nzirizibwe emirembe mu bulamu bwange awamu n'obuwangaazi n'ekyokulya. N'ozzaako olugoye olweru, engoye n'ezo zirina kuba mita nga 2 noga nti nsaba ensonga zange zidde mu bwekitangaala mu bwerufu. Bw'omala awo obeera ozzaako kubikka kizza. Kizza bamubikka olugoye olweru n'oluddugavu. Bw'oba tosobodde osobola omubikka olubugo oluddugavu n'olubugo olweru. Kisinziira, oyinza okuba Omunyarwanda, oyinza okuba Omunyankole. Omunyankole gali amabala g'embugo ku Kabakabulamu, gwe oba Omunyarwanda ogulamu ngoye mu mabala ago. Kyokka singa obeera Munyarwanda ng'oludde muno bajjajja babamu bali mu mbugo, oludde muno olina n'ekika kye weddira, awo olina okukozesa olubugo oluddugavu n'olumyufu n'osembyayo olugoye olweru. Kati ne ku kizza bwe kiri. Kizza okusinziira mu ggwanga lyo osobola omubikkisa olugoye olweru n'oluddugavu. Okusinziira mu ggwanga lyo osobola omubikkisa olubugo oluddugavu n'olubugo olweru. Era nga olaamiriza ku lubugo olweru oba olugoye olweru nti nsaba onzirize bye wanzijjako ayi omulongo Kizza. Nkubisse era oggumidde. Bw'omala awo n'ogabula amagi n'amata ng'obigabula baana. Tubanyonyola ebintu bino nga biri full package ate nga tubanyonyolako n'ekikolo n'eddagala. Bw'omala awo ng'okyalira musajja mukulu Kiwanuka. Ewa Kiwanuka osobola okugenda n'olugoye olumyufu n'olweru, tebabikka olumyufu lwokka, luba lwa busungu. Era ntumiddeko nnyo abantu abatungisa amakanzu ga Kiwanuka nga yonna myufu okuva wansi paka ku bigere nga teriimu wadde ebbala eryeru. Ewuzi zino ezikkirira ku kkanzu zitera okuyitibwa omuleera oba omuleera oba biki bwe bityo. Kyokka tokoma okwo olw'okuba nti ekkanzu myufu, ku mikono gino wanditungirako akage k'olugoye olweru ku kkanzu eyo. Okitegedde? Ewa Kiwanuka oteekayo ennyondo y'omukyoto ennene, n'oteekayo ensumbi ya mimwa 3, n'oteekayo n'effumu lye. Bw'oba mukyala, omukyala tasimba ffumu, ofuna Ssaalongo yenna oba ku be wazze nabo nga musajja. Bw'omala okusabira ku ffumu eyo ensonga zo, n'okola ki? Ne bakusimbira effumu eryo. Bw'oba mukazi, omusajja n'alikusimbira, oba musajja gw'oli esimbira. Ate mumanye kino, bw'oba musajja effumu tebalisimba nga bafukamidde, effumu balisimba bayimiridde. Awo Kiwanuka no n'olyoka omugabula amazzi n'oseesa n'ekyoto kye. Kyokka ewa Kabaka si kirungi kwekulembera. Kino nkizza eri abasawo b'ensi eno mwenna batudde mu nsi muno. Abazzukulu babawenga ssente zibakulembera. Kyokka omusawo singa obeera tokolanga ku mpewo ya Kabakabulamu, ebintu obiyinawo, olinawo ekyoto kya Kabaka oba akayumba ka Kabaka ng'oli musawo.
naye nga togendanga mu nnyanga za Walumbe. Oyinza okugendayo n'otankula byotajja kusobola ng'oli musawo. Lubaalewo bye yali yasirikira edda n'asituka, amaanyi amapya ne gasituka, omusawo n'otandika okusibwa mu mbugayo. Omusawo akulembera abantu ettanda alina okuba ng'obutalabika bumumanyi. Kitegedde? Kale nno mulina okwegendereza ebintu ebisinga obungi. Olwo lwe lutabaalo lw'ettanda ewa Walumbe mu nnyanga. Era bw'obanga kabaka akuluma, Ssenkulu agenda kukulembera, kakasanga nti akutwala mu nnyanga za Walumbe. Ebifo byonna byonna tulina obuyinza mu mbiri zaffe, n'ebibikkiro by'Obwakabaka mwebiri, ebibikkiro by'abaana mwebiri eby'enjawulo, kumpi full package byonna tubirina. N'embuga ya Nnambi tugirina. Naye ate wabeerawo ebifo ebikulira embiri zaffe, ebifo eby'enkizo ebikola obukkiro. Nga Yesu fayini amaanyi ga Nnambi tugayina mu mbiri zaffe, oba amaanyi g'Obwakabaka nga tugayina. Naye ate bw'oba ozze kukola ensonga, oba mu mbuga ki oba lubiri ki olulala, ssente zikwatagana n'okubikka kabaka ng'oli tamubikkangako, omusawo tewandiziridde olw'okuba olinawo kabaka gwe wateekerera ewuwo. Kumuzzukulu onazze naye ate omukubisaawo amapya osobola, era n'akyuka mu mbeera okugeza. Omuzzukulu ayinza okujja nga talina busobozi bumutabaaza, naye ate ng'alinamu obusobozi obusobola okumalira oba okubaako ky'amala ewuwo Ssenkulu oba mu lubiri lwonna, kugeza ng'embiri zaffe. Omuzzukulu mutegeeze nti bw'oba tolina busobozi bukutabaaza, kuba wano amavi ku kabaka mu mbugayo oba mu lubiri lwo, okugeza akati nga ffe bwe tulina olubiri, kabaka mwalira ne waabikkirwa we wali, ebweru ne munda. Ngambye nti omuntu ayinza okuba talina busobozi mu budde obwo, kyokka ng'ate ewabikkirwa kabaka oyinawo oluusi mu mbugayo, era ng'obuyinza obuyina wabukolerera. Mubuulire amazima, mugambe jangu okuba amavi wano, oba funayo akagoye k'osuulako ku kabaka, oba funayo embikko tubike ku kabaka, obusungu bukkakkane. Tusabe obusobozi. Bw'onoofuna obusobozi ogende ku lusozi oluwanvu omubikke, kubanga obukkiro bwe bufuga ebituntundu byonna byonna mwe tusinzira okusamira. Obukkiro bw'emisambu obw'enjawulo, okugeza oyinza okuba n'embugayo ng'olinako ennyanja ya Mukasa wagizimba kweri. Ennyanja eyo kitundu kyakubiri, era ffenna bwe tuli ne mu mbiri tuba n'ennyanja nga nzimbe buzimbi, kyokka ate wabeerayo ennyanja eri ku oligino. Ate si buli nnyanja nti eba ku oligino, kuba tojja kgenda Nabugabo, tojja kgenda Gaba, tojja kgenda Bukakkata, tojja kgenda luddawa. Wabeerawo ebitebe ebituddemu emisambu egyo. Okitegedde? So olw'okuba nti nnyanja nti fayini omuntu kabaka Mukasa amubanja, tojja mutwala ku nnyanja gy'osanze, nedda. Wabeerayo embuga za Mukasa oba embuga ya Mukasa enkulu ekola obukkiro, ekitebe oba omulandira. Kakati obuyinza bwonna tuba nabwo mu mbiri zaffe. Ate si ffekka, n'abantu abalala balina obuyinza. Omanyi, osanga omuntu nakugamba nti nina obuyinza, abo bali ku byabwe. Ekyo nno kikyamu. Nina obuyinza, abo bali ku byabwe. Jangu ensonga tujja zimala, abo bali ku byabwe, nze nkola siremererwa. Omuntu yenna nga musawo nagga nti siremererwa aba mukyamu.
teri musawo yeetengeredde, teri muntu atudde mu mbiri yeetengeredde, ffenna tuzituddemu ne wabeerawo ebifo ebibeera ebitusukkulumako. Okugeza oyinza okunsanga n'embuga ya Kabaka Wannema nga njirina, naye obuyinza nabujjawa nti nange namala kutabaala mu bizinga by'Essese, Wannema nankakasa oba mpaddeyo jjinja oba mpadde ki, nagga nkuwadde obuyinza nga nzija mbukukunika mu lubiri ng'olusangawo gaggadde weeruli. Fayini nti embuga ya Wannema weeri, Wannema akuluma. Kati gano mbawagaabuwa. Bwe mba naakukolako okukuwonya oba okuvumula, fasiti olina okukola nga bwe nakola. Nina okutwala, bwe mba nga natwala omugga ewa Wannema mu Bukkiro okufuna obuyinza, nange okusobola nina okutwala ewa Wannema mu Bukkiro. Bwe mba nga okufuna obuyinza nabujja Ttanda nga nabikka Kabaka ettanda, oba nanzizaamu ogwokubiri oba nantabaaza oba nanneebasaawo nenfuna obuyinza obwo, kiba kitegeeza nti ekifo ekyo kye kinkulira. Okitegedde? Kakati mba nina okutwala n'obikka Kabaka nga bwe nakola. Bw'oba okuttaanyiza ensonga mu lubiri lwaffe, awo ate n'olyoka ottaanya ensonga ne zitambula bulungi ne zinyuma. Ekitundu ekyokubiri, Kabaka ayinza okugamba ottaanyiza ensonga nti mbikkaako. Osobola okuddamu n'omubikkako, wennyini w'okolera ensonga, ekyo kiri mu bulambulukufu. So mu ntandikwa singa obikkira mu kifo ekyo tekiba mu bulambulukufu. Nkiddamu. Kati ngereza ku lubiri lwaffe. Singa mu ntandikwa nkugamba nti bikkira wano Kabaka, tekiba mu bulambulukufu. Embiri zonna, ekikola embiri Bukkiro. Ekirala nnyinza ne ŋŋamba nti obuyinza osobola okukolera ensonga mu lubiri lwaffe n'owangula n'ogenda obangawo olubiri lwo. Ate baba tebakugamba bantu bazza mu lubiri lwange gy'owangulidde ensonga, kubanga embiri zonna ziba zifaananya amaanyi. Embiri zonna, buli w'olisanga embiri zifaananya amaanyi. Teri muntu akola lubiri nga tebamuwadde buyinza. Bw'ojja n'okolera ensonga mu lubiri lwaffe n'owangula n'ogenda n'obangawo olubiri, kizibu okufuna abantu ate n'obazza mu lubiri lwange. Kiba kizibu. Olubiri luno luba lukutikkidde nga otuukaganye n'omutindo era nga ogenza okuteekawo omutindo gw'olubiri, era olubiri lwo luba lwetengeredde. Kati njogerera ku baana abawangula ensonga mu mbiri zaffe ne bagenda babangawo embiri, baba tewakyaliwo kibakubya kaddannyuma kuleeta bazzukulu ate bakolere ensonga oba babeereko kye bakola mu lubiri lwaffe, okuggyako singa omuzzukulu abeera mu lubiri lw'omuntu nga yava mu lubiri lwaffe ne bamuwa obubaka ng'alina okuggyako mu lubiri, oba senkulu alutuddemu gye yakolera, ekyo kiwulirwa. Awo omuzzukulu oyo asiibulwa bulungi n'agenda mu lubiri olwo. Kyokka senkulu gy'aba yakolera ensonga bw'awangulirayo ne lumuta olubiri oba embuga, ate tafuna bazzukulu ate n'abatwala mu lubiri omwo, kubanga omutindo guba kumpi. Omuzzukulu ono by'aba yaggyamu aba asobola okuttaanyiza abazzukulu ensonga zaabwe. Wabula ekifo kiri kimu ekisigala nga kitukuba ffenna. Ebifo ebisigala bitukuba ffenna batudde mu mbiri singa tuba tetubituttemu bazzukulu. Ennyanga za Walumbe, okugeza singa ofuna omuzzukulu nga Walumbe amubanja naye ng'ate Walumbe yakuwa obuyinza
okukola wuwe olubiri. Kikkakatako okukwata abazzukulu at first nomuga nti mala kutwala eno. Era bw'oba onookolera omuntu kabaka ensonga ze zinyume osooka mwetikka n'omutwala abikka kabaka mu bukkiro. Obukkiro bwe bubereberye ku mbiri. Kyokka embiri zonna w'ozisanga ziba zifaananya enkola n'enneeyisa. Wabula ekkuŋŋaanyizo ly'embiri bukkiro. Obukkiro bwe buwangula embiri zonna era bwe buziwa amaanyi. Omuzzukulu abaako kabaka sooka omwetikka omutwala ettanda alyoke ajje akolere ewuwe ensonga, oba bw'aba w'okubikkirawo kabaka mu katundu akookubiri amubikke mu katundu akookubiri. Era embiri zaffe ekizikuba tosobola kukola ku muntu nga wannema amubanja n'ateekerera wuwo n'omuwanguza. Oba olina kumusooka kumutwala wa wannema n'alyoka ajja n'atuukiriza ensonga za wannema ewuwo mu lubiri oba mu mbuga. Singa omuzzukulu abeera nti aloota ali mu bwato avuga naye ng'ewuwo olinawo ennyanja nga nzimbe, tasobola, olina okumala omukebera okulaba aliko mukaso w'olubereberye, n'omwetikka n'omutwala ewa mukasa n'amala okukolayo ebyayo n'omuggyayo n'omuzza mu lubiri n'attaanya ensonga. Singa omuzzukulu aba mu lubiri lwo oba mu mbuga yo ng'aloota ekifo ekiyitibwa kkungu, sooka omwetikke mutwale ekkungu akole bye bamugamba, akomewo attaanye ensonga. Singa omuzzukulu aloota ku jjinja mawuuno, jjinja mawuuno nno kitundu kya bukkiro nakyo, bukkiro bwa maama mawuuno. Okitegedde? Bukkiro bwa maama mawuuno. Ate n'obwamayanja weebuli. Sooka omwetikke mutwale ku mawuuno oba mulagirire agende akole by'ateekeddwa okukolayo alyoke akomewo mu lubiri lwo. Okitegedde? Jjinja mawuuno teziyitibwa mbiri. Jjinja mawuuno ebifo ebyo biyitibwa bukkiro. Abaziyita embiri bakyamu. Okitegedde? Ebyo bifo bituddemu obukkiro. Okitegedde? Oba byandibadde biyitibwa nsozi. Era ndowooza jjinja mawuuno ali waggulu ku lusozi. Byandibadde biyitibwa nsozi kubanga jjinja mawuuno waayitibwanga ku jjinja. Nga bw'olaba ekkungu, ejjinja era jjinja mawuuno lyasaanyizibwawo obukulembeze bwa Idi Amin. Ejjinja eryo yalitunda ne balikolamu amayinja ga koolaasi. Okitegedde? Kyokka era amaanyi gaasigalawo. Kati ebifo ebyo biyitibwa nsozi. Bwe bakugambanga nti lubaaliwo wa nsozi, aba agatta ensozi n'embiri kubanga ensozi teziwangulirwamu nsonga. Ensozi tezeetengeredde n'embiri tezeetengeredde, buli kifo kyetaaga kinnaakyo. Okitegedde? Nkiddamu. Ensozi tezeetengeredde era omuntu kizibu oziwanguliramu ensonga. N'embiri tezeetengeredde era omuntu kizibu oziwanguliramu ensonga. Wabula abatudde mu bifo ebyo mwe muyina okuzaala abazzukulu. Mutya nti muyina okubuulira abazzukulu amazima nti obukkiro kye ki, embiri kye ki. Abo abazzukulu babeera bajja kuwangula. Ebifo ebyo bitambula byombi. Embiri zigunjibwawo bantu ate ensozi zibeera, ebifo ebyo bibeera byamerukawo byokka okusinziira ku byafaayo by'emabega. Okitegedde? Nga wonoga nti awo weeyolekerwa omusambwa gukoze ebyafaayo bino biki gundi azaaliddwa wano bwe bityo ne bwe bityo. Kubanga bw'olaba Sseguku nti omukyala n'azaala mayanja n'akola bw'ati okusinziira ku byafaayo. Kyokka embiri omuntu amala kukolera ewantu ewalala n'awangula n'atikkirwa n'agenda n'agunjawo olubiri. Embiri zonna w'oziraba ziba ŋŋunjewo bugunja.
tewali lubiri lukola lubereberye oba okukola obukkiro. Olubiri luba mu kitundutundu kyakubiri. Embiri zaffe okwetooloola wakati embiri nnyingi ne kanjogereko ze mmanyi, kati ffe tuyina olubiri. Mutaka Nakabala ayina olubiri. Waliwo Kaluwanga Omuchwezi ayina olubiri. Waliwo olubiri oluli erwabenga eno ewa Kisekka. Waliwo olubiri oluli ku lw'emiti ya naawo luli eno ndowooza ng'Essekanyonyi. Waliwo omuvubuka alutuddemu ayitibwa Kawulukusi. Waliwo embiri endala. Embiri endala nazo mweziri mu bitundutundu ebyenjawulo mu bye simanyi. Embiri mweziri. Kati embiri njawufu ku mbuga y'omusawo Omuganda. Embuga y'omusawo Omuganda osobola ogisangamu embuga za mirundi ng'ena oba esatu. Kyokka olubiri lubaamu obuyinza bwonna. Olubiri osobola oddusangamu obwa Nnambi, osobola oddusangamu Obwakabaka, osobola oddusangamu obwa Kizza, osobola oddusangamu obwa Ndawula, osobola oddusangamu obwa Mukasa, obwa Ddungu, osobola oddusangamu obw'Ejjembe Byuma, osobola oddusangamu obwa Namalere, osobola okusangamu obwa Nabinene, osobola okusangamu obwa Nakayima, obwa Kiwanuka, obw'abaana abalongo, oyinza okusangamu obuyinza bungi obwa Musisi, obwa Kibuuka, obwa Nabuzaana, obw'Abamweyana. Okitegedde ze mbiri. Era olubiri osobola oddusangamu ebyoto ebiwerera ddala nga 18. Olubiri osobola oddusangamu enzimbe eziwerera ddala nga 12 oba 16. Kyonna kye kiri. Okitegedde ze mbiri. Kyokka ate ekifo ky'omusawo eyitibwa embuga. Embuga osobola ogisangamu luusi ebyoto nga 4 oba 5 oba 6. Osobola okusangamu enzimbe oluusi ey'amayembe ey'essabo oba lya Muwanga oba lya Kawagga. Osobola okusangamu nnyumba ya Ndawula. Ate amasabo abiri embuga ey'omusawo gasobola okuba amanene, agaddako busobola okuba obutono. Ye musawo, ye mbuga y'omusawo. Amasabo abiri gasobola okuba amanene. Amasabo abiri gitera okuba erya Muwanga oba Kawagga oba essabo lya Lubaale. N'essabo eddala eddene oyinza okusanga nga lya Mayembe. Essabo lya Ndawula oyinza okusanga nga ttono temugyamu bantu. Oyinza okusanga ery'Omuzimu nga ttono. Bwe lityo oluusi nosangawo n'ery'Abamweyana nga tonotono. Bwe kityo kati kye kikola enjawulo ku mbiri nti embuga y'omusawo Omuganda teba na buyinza bujjudde. Saate ng'ebaawo ng'eramula era empewo zonna ziba zikka. Mukasakka, Ddungwakka, Bamweyanakka, Muwangakka, Kiwanukakka. Okitegedde empewo ziba zikka mu mbuga y'omusawo Omuganda zonna. Naye ziba zisigalidde kujja ku mitwe naye teziba. Omusawo waakoma okusamirira waakoma okuzimbira bajjajjabe. Bw'asamira amayembe n'agawanga ng'azimba essabo lyago. Lubaale yenna bw'ajja ku mutwe ng'azimba essabo lye. Abateebulizaayo Bamweyana ng'asaba essabo lye oba n'Endawula oba n'Omuzimu omukulu. Ebisigadde nga biba byoto wakati w'ebina, wakati w'ebitaano, wakati w'omukaaga. Kyokka ate embiri enjawulo yaazo nti omuntu azituddemu amala kutabaala mu bifo eby'enjawulo mayiro ne mayiro. Ate buli bifo eby'enjawulo n'abyebakamu. N'ayita mu bunaku obw'ekitalo ne yeewaayo n'atabaala n'alwana olutalo n'aluwangula. Oluusi Lubaale oyo asobola omutwalira emyaka egiwerera ddala 4 oba 5 oba 6. Ate omusawo asobola okubeera mu kubonaabona okumala emyaka 6 okubonaabona naye nga takola Lubaale. Wabula okubonaabona mbuliddwa ssente, njiganyizibwa, nsibwa mu makomera, nkola biki, ensentuntuza bwe bityo. Bw'azuulewo omusawo oluusi ne bakuba engoma Lubaale n'ajja n'asaba by'ayagala n'akola n'obutenda awo bwa myezi nga 6 n'agenda n'akola essabo. Okitegedde. Kyokka embiri enjawulo yaazo awo weeri nti omuntu anaatuula mu lubiri amala kuŋŋanya buyinza bwonna obw'enjawulo kisobola omutwalira emyaka wakati w'omukaaga ng'ali wakati mu kintu akola Lubaale
gyava tamanyiyo ne gyalaga tamanyiyo. Abaana abasinga obungi abakola ensonga z'embiri batono nnyo abaziwangula. Okitegedde? Kubanga embiri omala kuŋŋanya buyinza bwonna. Embiri kye kintu ekikuta nodda eka n'omala omwaka mulamba ng'oli mwavu. Awo nno w'osangira akubuzaabuza nagga nti bye wakola tebyakola. Jangu eno ye watuufu. N'ogenda n'oddamu era ebintu buto nga bye wakola. Kubanga obuguyaziddwa. Okitegedde? Abantu abasinga obungi bwe baneesigamanga ku bajjajjaabwe ne bakwata bye babagamba ne bakuuma ne likodizi. Oli asobola okukolera ensonga mu lubiri olumu nga buli kyakola kyonna jjajjawe yamugamba, buli kyakola jjajjawe yamugamba, buli kyakola jjajjawe yamugamba, buli kyakola jjajjawe yamugamba, ne bituuka ekiseera jjajjawe n'amugamba nti nkutadde owangudde. Olw'okuba omuzzukulu mu kutandika ensonga ezo yali asuubira okufuna. Yali asuubira nti bwenkola bino bajja kumpa obufumbo, bwenkola bino bajja kumpa ssente. Kyokka olubereberye abakola olubereberye baba bafaanana nga bannabbi b'edda abali mu bitabo. Nti okolera bwa Katonda so tokolera bigendererwa byo. Bw'oba watandika embiri nga oga nti oba nnemeseddwa obufumbo kankole nsobole okufuna obufumbo oba okagudde. Bw'obeerako lubaale w'olubereberye oba lubaale wa ssooka bakola osuubira, kyokka ng'okusuubira tokuyita buyisi era tokukaka. Okufuna tokukaka, amaka togakaka, ensimbi tozikaka, wabula olabira awo. Abantu abaliko olubaale wa ssooka osobola omutambuza emyaka 3 ng'oli mu nkuseere. N'owangula ensonga ezo n'odda ewaka ng'oli mu nkuseere. N'otuuka eka nga tolina w'otandikira kuba ensozi oba embiri oba ozimazemu emyaka egiwera 2. Ewaka osobola okukubawo omwaka oba omwaka gumu n'ekitundu sitiiru ng'oli mu nkuseere nga bw'obadde mu mbiri. Bameka abasobola okugumiikiriza embeera eyo? Abaana abasinga obasanga mu bifo ebirala nga bazzeemu ensonga buto era ze baakola naye nga bavudde ku matu okuwuliriza abantu ababuyabuya. Okitegedde? Teri alumirirwa nga talina kigendererwa era mulimu abantu abamu abalina effitina n'enge abatuddemu emyoyo emibi. Ng'omuntu wamulaba atuulwako empewo naye ng'empewo zituula ku muntu ajjudde omwoyo omubi. Era ng'asobola okusanga nga weewangulidde ensonga zo n'akugamba nti bye wakola bifu. Kyokka ng'ate okimanyidde ddala nti jjajjawo buli ky'obadde okola abadde akikugamba era ne mu kusiibula jjajjawo akusiibudde nagga sikyakubanja. Olw'okuba oli mwavu, olw'okuba ebirowoozo bito, olw'okuba olowooza okufuna amangu, oli nakugamba nti jangu eno wajja kukolera. Ogenda okulaba era by'oddamu okuloota nga bye bino era by'obadde okola. Okitegedde? Abantu n'abasinga obungi ekyo tebakyebuuza. Ogenda okulaba eyamugamba nti jangu eno wajja kwanguyiza, ogenda okulaba era nga azzemu kuloota bye yalootanga luli. Kubanga ye lubaale buli budde mwana muto, bwe weesulika nga ne lubaale yeesulika. Buli lw'obeera ng'oyanirizza ekintu ne lubaale ng'akyaniriza paka lw'olifuna amagezi agagoba enswera ku bbi. Osobola okuddamu ddaaba owaaka enfunda n'enfunda. Bw'olifuna amagezi agagoba enswera ku bbi nti omuntu bw'awangula ensonga zino olina okuyitako mu kaseera k'obwavu. Bw'olikitegeera lubaale ojja mmumaliriza. Bw'oliba tokitegedde lubaale ojja mmukaddiyiramu. Okitegedde? Kale nno mulina okwegendereza ebintu eby'enjawulo nti akola ensonga zino alina amatu gaaziba. Okugeza olina okukkiririza mu jjajjaawo nga tonnakkiririza mu lubaale muntu. Omuntu talina kusinga maanyi jjajjaawo. Jjajjaawo bw'agamba nti sikyakubanja kino kiwedde, omuntu aleme kugamba nti ate obanjibwa. Era ky'oba olaba nti tukola lubaale kweyogerera, lubaale tebamutegeerera, yeetegeerera. Abantu abamu balina lubaale atwalibwa mu nkwawa ate abantu abamu beetengeredde. Abantu abalina lubaale atwalibwa mu nkwawa babuguyazibwa nnyo era n'osanga nga bakoze ddaaboowaaka mu bintu bingi. Omuntu alyesigama mu bajjajja bajja kubeera muwanguzi
ate omuntu alyesigama ku bantu ajja kukaddiira mu nsonga za lubaale. Era ffe kyova olaba mu mbiri zaffe ffe tukola lubaale agambye, wabula tetukola lubaale tukulagudde so nga obukugu tubulina. Toteeka mu nkola kye bakulagidde bulagizi, teeka mu nkola kye bakuvuunulidde. Okitegedde? Waliwo okuvuunulira ekirooto nga bamaze kubuguyaza. Okugeza ng'oli bw'anakugaa nti ky'okoze kifu, naawe ekiro n'oloota nti kifu. Okitegedde? Ate ng'oli mukakafu nti jjajjaawo yaggambye kino kiwedde. Kale nno ebintu ebisinga mulina okubyegendereza. N'olwekyo mbadde mbasomesa ku mbiri n'ensozi. Jjinja mawuuno lusozi, jjinja mawuuno si lubiri. Jjinja mawuuno kizibu omuntu okukolerayo ensonga n'aziwangula kuba lusozi. Olusozi lumalibwamu mitango, olusozi teruttaanyizibwamu nsonga. Okitegedde? Nkiddamu. Olusozi luttaanyizibwamu mitango, olusozi teruttaanyizibwamu nsonga. Era ebifo by'ensozi byatuulangamu bakuuma, abakuuma abalinze gundi azze kukola ki. Ensozi tezaatuulangamu muntu amaze kukola lubaale. Ensozi omuntu yavanga mu bbanga n'aloota ng'alina okutuula mu kifo ekyo. Omuntu gw'osanze mu lusozi yenna aba talina kyamanyi. Omuntu gw'osanze mu lusozi yenna olina mwanjulira kikuleese n'akikkozesa. Okugeza nga bw'onoogenda mu lusozi nga bakutumye otwale omuggo gwa kabaka wannema, n'otuukayo n'osangayo akuuma ekifo ekyo, n'omugamba nti nafunye obubaka nga bampita okuleeta ebintu bya kabaka wannema. N'agamba woo, bakuwe ku ddagala wali onaabeko tugende okola omukolo ogwo, era olugumala era mulina kutambulira ku bubaka bukuleese. Bwe baba baggambye okiikewo ennaku 3 era n'omugamba nti baŋŋambye bwe mala obbikola nsulewo ennaku 3 full stop. Bw'omuwuliriza byakugamba oba ogenda kuggwa. Ensozi zibeeramu bakuuma, ensozi tezibeeramu basomye empewo. Ekkungu kitundutundu ku lusozi, by'ebimu ku bifo ebikola ensozi oba obukkiro, byonna byatuulangamu bakuuma. Ebifo ebyo byaloosebwanga abantu n'omusangawo ng'ayambaddwa amaanyi ag'enjawulo era ng'olina omubuulira ekikuleese. Kye kimu n'ejjinja mawuuno. Olwaleero ebintu byafuuka byakufuna. Bw'otuuka ewantu oli ne bw'aba talina kyamanyi, experience gy'aba aluddemu mu kifo omwo ajja kutandika okwegezewalizaako nti kola kino. Era kye kimu n'ennyanga za walumbe. Ennyanga za walumbe ettanda mubeera mutuddemu bakuuma, mubeera mutuddemu abalinda ebyo ebibaleese babibakozese muddeyo. Okitegedde? Bw'onoogenda ewa kabaka wannema abatuddemu babeera bakuuma. Kasita obeesigamako n'obabuuza ebingi oba otuusa okubula, kubanga eby'ennaku zino bya kukola ssente. Bw'osanga abantu abaliko obulambulukufu batono, abantu abasinga obungi tebaliko obulambulukufu, abantu abasinga obungi tebasobola kumanya we bakoma, abantu abasinga obungi bayita we bandikomye. Ebifo ebyo ebimu ebikola obukkiro nti wannema we wano ewuwe, wannema we wano we yatuuliranga mbwa Ssemusulo, wannema wano we yatuuliranga mbwa Kitinda. Ebifo ebyo bijja bisikirwa abantu ababikuumamu. Abantu ababikuumamu baba tebamanyi bya munda bya mu lubaale, wabula baba bakuuma, baba balinda bazzukulu. Bakutumye eki? Nti bantumye nzije nsule wano ennaku 3. Okitegedde? Oyinza okutuuka ewa Mukasa. Ewa Mukasa waliwo olunyiriri olulondebwa mu bw'omutaka atuula ewa Mukasa e Bubembe. Ennyiriri ezo ndowooza omutaka aba ayitibwa Ssemagumba, abeera alina okukuuma ewa Mukasa.
okukuuma okulinda abazzukulu abavudde mu bitundu ebyebule n'ebweya, okubakozesa emikolo ku ebyo biki ebibaleese. Kyokka omukuuma oyo akyukakyuka, ekyo ojja kusangawo omulala. Wabula eby'empewo aba abimanyi naye nga tabigenda wala. Okitegedde? Bye bitundu by'obukkiro. Embiri zituulwamu abantu, kati tuli ku kitundu ky'embiri. Abantu okugunjaawo embiri bamala kubonaabona ne batambula mu bifo eby'enjawulo ne babisulamu, empewo ne zibatendeka. Kye kitundu ky'olubiri. Embiri abantu abazituddemu obuyinza babujja mu bifo by'ensoso okumenya, okugeza bwe baba batambuza obulongo. Okitegedde? Abantu abatudde mu mbiri babeera bamanyi akawonvu n'akagga mu mbiri. Teri muntu gwe bawa lubiri nga tajja kusobola kuvuunusa mulala, kubanga abeera amanyi obuyinza gye buva n'engeri gye babuttaanyaamu. Omuntu atudde mu mbiri bw'akugambanga nti tubikkire wano kabaka bulamu, kikyamu. Okitegedde? Kubanga embiri zituddemu ekitundu kya bulamu, mwakkira ng'alamula. Buli lubiri w'oli lusanga kabaka bulamu aba asobola bulungi nnyo okulamula, n'empewo osobola bulungi nnyo okulamula. Embiri ze zikola ekitundu ky'obulamu oba ekyabulamu, oba embiri ze zittaanyizibwamu ekitundu ky'obulamu. Ekitundu ky'obukkiro kiba kitundu kya bufu, obukkiro obw'enjawulo. Era obukkiro obw'enjawulo obusangamu enjazi n'ennyinjayinja, ekikulaga obulongo obwekwekedde mu kitundu ky'obufu, nga bw'onoogenda ettanda n'obikka kabaka bulamu nga nnyanga. Ennyanga ziba nfu, kuba okugenda okubikka ennyanga ezo omala kuloota bafu, n'ogenda obikke ku nnyanga ezo ng'oggyayo akalombolombo k'entaana, obikke omwoyo guli ogwa kabaka bulamu oba ogwa walumbe, emyoyo gye gulina gusobole okuteera egimu ku myoyo gy'abajjajjaabo. Ewa nnambi n'ekintu kitundutundu kiba kya bufu. Ewa nnambi n'ekintu era embikko zaakwo oba oziraba nti obikka ekitundutundu ekyandibadde eky'obufu. Era nnambi osobola omubikka gomesi, fuulu gomesi ekyesibizibwa, bikooyi biki, kintu osobola omubikka essuuka oba olubugo oba ekkanzu, ye nnambi n'ekintu. Obukkiro obwo, embuga ya nnambi n'ekintu si ŋŋunjeewo na bantu, si mpaatiikewo, wabula bukkiro bw'emisambwa we gyeyolekera nti wano wenzikira. Okukka kwa kabaka bulamu mu mbiri si kwe kukola obukkiro bw'olubereberye. Okukka kwa kabaka bulamu mu mbiri kuba kukolerere. Bakolerera kukolerere. Mumala kukozesa kaweefube, mumala kukola butaweera okusobola okugattagatta magiki kabaka bulamu okukka, okugeza nga bw'onootambuza obwa ssaalongo bwe, bw'onootambuza amaanyi ge, bw'onootambuza obulongo bwe, bw'onootambuza obwa nnaalongo bwe, n'ofuna kabaka bulamu nakka n'atandika okulamula. Kabaka bulamu mu mbiri mu mateeka mwateekeddwa okukkira okulamula, kyokka obukkiro bwo si bwe bw'obubereberye. Ekikola obukkiro ku lubereberye, obuyinza buva mu bukkirokkiro obw'enjawulo bwe tusoose okumenya. Okitegedde? Naye abantu abasinga ebintu bino babitaputa bulala. Bw'osanga olubiri oba ng'olwaffe, tugambe ffe mwe tutudde, nakugamba nti olubiri lutuddemu olubereberye, fayini luttaanyizibwamu lubereberye, naye ate si lutandisi lwa lubereberye, wabula alutuddemu ye yatambula n'anoonya olubereberye oluttaanyizibwawo. Olubiri lw'omutaka Nakabaale si lubiri olutuddemu obukkiro obubereberye, wabula omutaka Nakabaale eyasooka yakola butaweera okusobola okuteekawo amaanyi ago. Okitegedde? Era nga n'abaasooka okulamuliramu abamu baaseerera.
wabula kati lujja lusikirwa. Abaana abalutuddemu ku mulembe guno basobola okumatiza abalala nti wano watuddewo olubereberye. Olubereberye olutuddewo luba lubangewo bubanzi nti ekifo ekyo kitambulizibwamu ensonga z'olubereberye, naye ani yakitandikawo? Era basobola okubuuza nti ekifo ekyo kyali kibanja, nti ye. Okitegedde? Embiri zonna w'ozisanga zigunjibwawo bantu, wabula embiri abantu abazituddemu babeera bakozesa kaweefube okusobola okugunjaawo embiri ezo, era nga baweereddwa obuyinza okuva mu bukkiro obw'enjawulo. Okitegedde? Embiri teziggusa muntu zokka na zokka, n'obukkiro tebuggusa na muntu bwokka na bwokka, wabula abatudde mu bifo ebyo be balina okwogera amazima. Singa ofuna omuntu ng'atudde mu lubiri, leka kumugamba nti buli kimu kiggweera wano. Bwe wabaawo obuyinza bw'ebibikkiro bya Kabaka, tugambe nga 2, togamba muntu nti bikkira wano, ggyayo amazima. Omuntu mugambe nti kituufu empewo zikusindise wano ttaanye ensonga, naye sooka omutwale ku bukkiro alyoka attaanye ensonga mu kifo omwo. Obukkiro bwe bufuga embiri, ate n'embiri zifuga obukkiro. Wabula ebyenjawulo nti amaanyi g'obukkiro gaba ga njawulo ku g'embiri, kubanga amaanyi g'embiri gaba gaazaalwa bukkiro. Kale n'abantu abasinga batamiddwa lubaale olwaffe abatudde mu bifo obutaba beerufu, obutoogera mazima, ate n'okwagala okugamba nti bwe nnaagamba guuni nti genda essese ayinza obutadda. Abantu abasinga balina endowooza eyo, so nga bakugamba nti omuntu anaagaggawala okwogera amazima tekugaana muntu kugaggawala. Omuntu alowooza nti asobola okugaggawalira ku magezi ge ye muntu asobola okutegeeza ensi nti nze ebyo mbyetengereddemu. Teri muntu yeetengeredde mu bintu bya lubaale, wabula ebintu bya lubaale kwerekereza. Omuntu bw'amanya nti seetengeredde mu bintu bya lubaale asobola okuyamba abalala. Omuntu amanyi nti alina amaanyi ag'enkomeredde aba mukotoggezi. Amaanyi ag'enkomeredde bagattagatta magattegatte. Okugeza nga bw'onotuula mu lubiri lwaffe ne tukwenjeeza, genda ebuwanuka, genda genda ekkungu, genda kujinja mawuunu, kola bw'oti, genda wano. Singa okkiriza okufiirwa ssente ezo, banno n'obatwala mu bifo gye bateekeddwa okulaga, mwattu era osobola okufuna ssente. Ate singa olowooza nti ssente ono z'agenda okutwala ewa Mukasa ziwera akakadde nnyingi, ssente ezo kaazimpe emikolo gyagimalire wano, enkyo ojja kubulwa n'abantu. Kubanga bw'otuuka mu mbiri zaffe ennyanja ya Mukasa eba nsemiitinge na semiiti. Kitegeeza temala nsonga, eba yakubiri, naawe obeera ne gye wagijja okugizimba awo. Oba kenjogera mu kategeera, mulokole wagambira nti kubira Yesu mu ngalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Gamba muliraanwawo ti amagezi gazze. Abalokole naawe babasingira, kuba omulokole akuteekako ebigambo n'omatira. Genda okulanga kugamba nti mu ssanduuko y'ebirabo sikyayagalamu ka 20,000, twagalamu 5,500, kubanga omatidde. Ate ffe bino bye twogera abantu tebabisasula, naye ng'ate bikulu bye bibawa way forward. Twandibadde tuweebwa nnyo era nga tulya nnyo era nga tweyagala, kubanga ebintu bye twogera bibayamba ate bijja bayamba. Okitegedde? Embiri zaffe ojja kusangamu nga olubiri we lutudde nga yali nnimiro, nga ebiriwo tebyaliwo, zembiri okwetooloola.
buli lubiri luyina entandikwa yaalwo. Ezimu embiri zituddemu basika, naye nga bwe bakunyumiza eyalutandika oba eyalutuulangamu nga yamala kukozesa kaweefube okusobola okuteekawo ekintu kye bayita olubiri. Olubiri teruba lupaatiikewo, alutandiseewo amala kufuna maanyi n'aluteekawo ne lugundiira. Generation erijja esobola okulowoozesa abalala nti ekifo kino kyasangibwawo. Okitegedde? Embiri kyekifo ky'osangamu amasabo. Amasabo si mayinja. Ebifo ebituddemu amayinja n'empuku n'ennyanga bye bifo ebiba byasangibwawo bye bikola olubereberye lw'obukkiro. Ebifo by'osangamu amasabo tuba twaweebwa buyinza okuteekawo olubereberye, wabula olubereberye tuba twalukolerera ne tuluteekawo nga n'abalala bajja ddusomokeramu, wabula olubereberye olwo tuba twateekawo tuba twaleetawo oluleete. Amasabo ge musanga mu mbiri gaba mazimbewo buzimbi, ebifo ebyo ziba zaali nnimiro, biba byali bibanja. Ate ebifo by'obukkiro enjazi ezo ze musangamu ziba zaaliwo nga tebaaleeta ndeete, wabula ng'abantu bazirootako ebyafaayo. Olwaleero byebifo bye musanga nga babibugirizza ne bakugamba nti wano waliwo obukkiro obwa Nnambi, wano waliwo obukkiro bwa Kintu, wano waliwo obukkiro bwa Bulamu, wano waliwo obukkiro bwa Balongo, wano waliwo obukkiro bwa Wannema. Okitegedde? Ndowooza mufunye enjawulo. Kubira jjajja mu ngalo ez'amaanyi oba amagezi gazze. Embiri zonna woozisanga ntuufu, era embiri zonna woozisanga zitaanyizibwamu ensonga, era embiri zonna woozisanga zirina amaanyi. Naye mufune enjawulo ate mutegeere kino olina kikola otya ne kino kirina kukolebwa kitya. Ate n'abatudde mu mbiri okwerekerezanga, abatudde mu mbiri okubeera abeerufu n'okwogera amazima. Abazzukulu b'obeera oyina oba waddembe okubakotoggera. Okitegedde? Okubagamba nti ekyo ekifo kyeyo kifu. Bakugamba bulijjo ffe tutudde mu mbiri naye nga tutunula mu ngatto zaffe. Obutatunula mu ngatto za muliraanwa, n'abasawo b'ekinnansi nabo mbakuutira, tolimiriranga musawo munno. Okitegedde? Olina okusigala ng'otunudde mu ngatto zo, naye nga olina okuba ng'oli mwerufu mu by'oyogera n'okwogera amazima. Bw'oba tovumula ddalu, gamba omulwadde nti gendewo omusawo alinaanyewo ku mutala guli avumula eddalu. Okubeera abooluganda mu nkola ne mu nkozesa kikuggyako ki? Anaagaggawala akataayi tekasala. Okwogera amazima si kwe kukufuula omwavu, kubanga ssente ono ze yandikusasudde ate agenda zitwala ewalala. Ssente tezikoma. Ono bw'omubuulira amazima enkya magiki asobola okuva ku oyo n'aleeta omuntu wa bukadde 10. Ate osobola okutoggera ono ng'oyagala emitwalo 3 agimalira awo ate ng'ensonga togimala. Enkya n'obeera ng'abajja okujja mu mbuga yo bayina 5,500. Obutamanya busobola okufuula omuntu omwavu, ate amagezi amangi gasobola okufuula omuntu omugagga. Amagezi amangi si mu bukumpanya, wabula amagezi amangi mu bwerufu n'okwogera ky'oteekeddwa okwogera. Amagezi amangi tulina okugakozesa kubanga lubaale takwata musiru. Lubaale bwongo naye si obwongo bw'ekikumpanya, si obwongo bw'obukotoggezi, wabula lubaale bwongo mu ekyo ky'oba ogenda okukola okuyamba omulala. Era lubaale takwata musiru, si obusiru bw'obulyake. Lubaale takwata musiru, lubaale akwata mugezi. Obugezi mu ngeri gy'osobola okugabiza n'okugabanya, kugattagatta n'oyawuza n'omanya nti ono nteekeddwa omukolako, ono siteekeddwa mukolako, ono ateekeddwa okugenda egindi alyoke akomewo akolera ensonga ewange. Okitegedde? Kansuubire nti mutegedde bulungi. Ebifo ebisinga si kirungi byekulemberamu, okugeza ebifo ebituddemu walumbe si kirungi muntu ne bw'oliba ne ssente ng'olina n'emmotoka ku luggya olw'okuba owulidde ebintu nga mbimenya,
weekulembere weetwaleyo. Walumbe akwata aido obadde okimanyi, n'ogenda ng'ogenzerwa ssanyu, genda kuttaanya bbanja n'okomawo ng'olina bisiraani, olina bizibu. Ebifo bya Walumbe bigenderako bapuliida oba balooya, be bana baba bakulembedde, kubanga omuntu anakukulembera ettanda alina kumala kukuteekateeka. Okitegedde? Ekifo kya Wannema si kirungi kwekulemberamu okuggyako ng'obuliriddwa. Ekifo ky'ekkungu si kirungi kwekulemberamu okuggyako ng'obuliriddwa. Ekifo ky'ekkungu kya bulabe, era owulira ewakikunta ekkungu. Bye bimu ku bifo ebibaloosa ng'oli musezi oba nga basezi bakugoba. Ge Manya agatudde ewakikunta ekkungu. Era famire bwe banga eri abantu oba nga basezi, saayansi oyo asobola bulungi okukolebwa ekkungu ne bakutikkulako obusezi. Ekifo kya Walumbe ettanda kye kifo ekikuloosa emirambo oba abafu oba entaana. Ekifo ky'ekkungu kya bulabe n'ekifo ky'ettanda mu nnyanga kya bulabe. Si kirungi bazzukulu byekulemberamu, balina kukulembera. Ate buli nnyumba, buli famire Walumbe agibanja. Okitegedde? Abasawo abamu abalina okumanya okutono boogerera ebintu bya Walumbe, kyokka nga gwe bageya Namunya ali ku nju. Osanga omusawo ng'agamba nze siyinza kgenda ttanda eyo sya, n'abaako engeri gy'akyogera n'akizingazinga, abaliwo ne babuguyazzibwa. Kyokka ng'ate mu mbuga ye Walumbe mwali, wabula nga naye amubanja, era olabira ku mawunzika nga si malungi. Oluusi omusawo n'olaba nga takyakyaza balwadde, oluusi afuna ebizibu, oluusi abazzukulu bafiira mu mbuga ye olw'okwogera ebintu by'abatamanyi. Kale no tweyongere okutambula n'okumanya, tutambule n'okumanya, tutambule nga tuli bagezi, tutambule n'okunoonyereza. Bw'oba ng'otaddewo emmandwa we ziri ziramula nga zijjanjaba, togamba nti byatuuka, byagguka, wabula okubeera ab'ebigambo ebitono, naddala ku mpewo ya Walumbe. Kuba empewo ya Walumbe etta, ate eri mu buli mbuga, eri mu buli kika. Okwogera ebigambo ebitono, obutogera bya swakaba, asirise teyejjusa. Lubaale akwefuulira mu kiti ng'embazzi, lubaale kyefuula. Omuzzukulu bw'abeerako Walumbe nakugamba nti naloose ettanda, omusawo n'amugamba ettanda sya, totawana gende, oyagala kuyiga busezi. Abamu balina enjogera eyo, kyokka ng'ate mu ssabo lye mwali, wabula akyamuyambye buyambi akolera akyaza abazzukulu. Kati gy'akoma okwogera ebintu bya swakaba okumala akaseera, ogenda okulaba ng'embuga efuluka, oba nga abazzukulu batandika n'okufiira, oba nga n'essente ziggwawo, nga n'abazzukulu baggwawo. Asirise teyejjusa, emyoyo tebagigeya, ate oyogera bitono, ate olina kwogera ku ky'omanyi, kubanga lubaale wa bulabe, ate kabaka wa bulabe. Okitegedde? Kansuubire nti mutegedde bulungi. Kansuubire nti abantu bajja kutambulanga nga bagezi n'okumanya, wabula kino ekirowoozo kigenda eri abantu abatudde mu buwangwa n'ennono, abantu abatudde mu nkola ey'ekisawo ey'ekinnansi, okubeera obumu, okwagalana, okwagaliza omulala, okwogera amazima, okubeera mu bwerufu, obutoogerera mulala olw'okuba onoonya okuyisaawo ebibyo, okubeera obumu, okubeera abooluganda, tusamirire ennono ate enyumire abagikyamamu. Abagikyamamu be balwadde, abagikyamamu be bantu abalumizibwa ennono, enkya bagenda okubeera abasawo, enkya bagenda okutuula mu mbiri. Tubaagazise ennono, ennono nga teziriimu mpalana, nga tuli baaluganda, nga tuli ba mukwano. Okitegedde? Nga tetulaga n'abazzukulu bano nti bwe tubeera mu nnono tuba bandeemu. Okubeera abeerufu, okwogera amazima, okuwa abazzukulu amakubo. Okitegedde? N'obuteeyogerera. Ate ne bw'ebeera nsawo omuzzukulu ng'agireese ewuwo nga ssenkulu oli teyagikola bulungi,
toyongerezaako bigambo bingi ono kumukyaya gy'avudde. Oli ayinza okuba yakozesa omutima mulungi naye ng'oluusi kyeyali akola kyeyali tamanyi. Tomusiiga nziro, kola ky'oteekeddwa okukola. Bw'osanga ensawo teyatereera, muzzukulu mugabe mubulamu kino naye yagikola bulungi, ginaazeeko, teekamu ebibulamu bye yali tamanyi, omuzzukulu mukwasa ensawo. Okwogera ebingi si bwe bugagga. Okuvumirira omulala si bwe bugagga, si kwe kukola ssente, si kwe kufuna ssente, si bwe bwerufu, si bwe mwoyo omulongoofu. Tubala atukuutira okubeera ab'emmizi, okubeera ne twekisize eri abalala. Kyokka si eri abalala mu buyaaye. Ekyo muyinza okukikwata obubi. Si okubeera ne twekisize eri omulala mu buyaaye, eri omusawo nga mufere. Wabula twogera ku basawo abalungi. Omusawo nga yakola ensawo n'agikwasa abazzukulu ne batuuka ewa bujjajjaabwe n'agamba ensawo eno teteredde. Abazzukulu ne bagenda ku musawo omulala, omusawo omulala n'asanga ensawo eyina ebintu ebibulamu ebitonotono. Kati abasawo bwe batyo benjogerako, ng'ensawo yagikola naye nga yali tamanyi bulungi, wabula nga yakola kyateekeddwa okukola. Kati omusawo oyo si kirungi kumwogerera mafuukuule. Enkya osanga ajja kulongoosa. Tomusiga busiizi nziro kumusuula wansi ku ttaka, wabula okwekulaakulanya ffekka. Omuzzukulu ono aleese ensawo eno ng'erina ebibulamu, mugambe bugambi nti mulimu ekyabulamu, wabula togamba nti eyagikola yali mu buyabuya. Ekyo kikyamu. Wabula siwagira musawo mufere, ekyo si kye njogedde. Waliwo omusawo omufere ye ng'akyaziza muzzukulu kumubba bubbi, ebyo byo birala. Naye njogera ku basawo oluusi nga tamanyi nnyo bintu bino, naye nga musawo oluusi aliko ne bajjajja. Muzzukulu n'aleeta ekibbo ewuwo nga yakijja ku musawo oli, ng'omusawo oli ye yakikola, naye ng'ekibbo kibulamu ensimbi, ekibbo kibulamu akantu bwe kati, naye ng'olaba yakimukwasa, emmwanyi yaziteekamu, endege yaziteekamu, ebintu ebisinga yabiteekamu, naye ng'ebimu tebiriimu. Kati oyo oyina mugamba bugambi omuzzukulu nti musawo ono yakola naye bino byabulamu. Kitegeeza omuzzukulu tajja kufuna bukyayi wa ssenkulu gye yava. Abasawo abamu abalina omuzoogo mugukomye, abantu babeere bumu, tubeere bumu, abazzukulu bali bumu, mu kwagalana okumu, mu lulimi olumu, mu ndeemu ennono etinte ate enyumire abazzukulu, enyumire n'abagirimu, ereme kuddamu kubatama nga bwe yabatama luli, kuba ennono yali esiimuuse ku maapu. Okitegedde? Kale nno kansubire nti ntegeerekese bulungi. Weewaawo abakuume Lisodde ne Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.